wali baddewo luno lwensi ngateeko kyeyagaliramu. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani al-Karim baada a'udhu billahi minash shaitani rajim yatukakasa n'atugamba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Banne ebyengera by'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byatera ku lukalu luno lwensi biba bingi nnyo tebibalibwa. Ne Allah abanga asazeewo okubanga akuwa ekyengera ku lukalu luno lwensi kiba kirungi nnyo okubeera nga okyeyanza n'okikozesa n'olema kubanga tokitwala nga kyengera. Ogwo omulyango gw'obufumbo tugamba nti kyengera okuva mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abalala baguzibikira Seka Faruku sibwe kiri ne bagugula wanti omulyango gwa haramu. Seka si musibwe kiri buli wogala omulyango gwa halali gonna ku lukalu luno lwensi ogwa haramu gweggula. Kati omulyango oguyitibwamu ogwamanyikwa okuva ku bannabbi baffe obusiraamu gwe bwatulaga gwa bufumbo. Ne si miryango gino mirala egy'ebisiyaga, si miryango gya bwenzi, wabula omulyango Allah gwe yaggula n'atuga nti bisimillah muguyingire, mulyango gwa bufumbo. Ekyo tukitegedde bulungi bakama bange. Ekyokubiri obufumbo bwe tuli okwogerako wa huwa sunnatul anbiya'i wal mursalin. Obufumbo bwe twogerako yali nkola mu nkola z'abannabbi abatusookawo n'abalongoofu abaasookawo. Era wallahi kino twagala tukibagambe mu butuufu bw'okubeera nga tukibagamba. Allah subhanahu wa ta'ala wabanga atugambye yali nkola y'abannabbi n'abalongoofu abaasookawo baawasanga era baafumbirwanga. Yali nkola y'abannabbi Sulaiman obufumbo, yali nkola y'abannabbi abaasookawo n'abalongoofu abaasookawo. Kitegeeza omuntu ku lukalu luno olw'ensi nga agoberera mu butuufu bw'okugoberera, wallahi ateekwa okubeera nga akakasiza ddala nti obufumbo weewuli era n'atabulwanisa n'atagulawo. Mulyango gwa bisiyaga oguvumbikedde mu masomero mu bavubuka. Abavubuka ba umeno osobola okufuna emmotoka ey'ekirooto kyo, osobola okufuna ennyumba ey'ekirooto kyo, osobola okugenda mu nsi gy'oyagala kasita oyingira omulyango gw'ebisiyaga. N'omulyango omutuufu nabbi gwatusomesa, obusiraamu gwe butusomesa gwa bufumbo, si byebyo. Era kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani al-Karim yatuwasa n'atugamba fankihu ma taaba lakum minan nisaa, muwase abo ababanyiriridde mu bakyala. Mubitegedde Seeka Simoni yasobola okubinyonnyola. Fankihu ma taaba lakum minan nisaa. Seeka Faruku kategeddaako. Londayo mu bakyala oyo akusanyusa. Matwabawo yaani bane njagala mbabuulire kino kyogera si kirumamu, wallahi tetufaanaganya bye twagala. Omukimanyi waliwo omuntu ku lukalu luno olw'ensi ng'alina ekika ky'omukazi gw'ayagala oba ekika ky'omusajja gw'ayagala, nga ye ali awo agamba nze njagala omusajja nga si mweru. Matwaba nga yitayagala musajja mweru, ayagala wa black. Nga boolaba ffe bwe tuli nga ffe baafiirako. Omusajja anyuma nga wa black. Mutembawulira ne baga omusajja buli waayeruka ennyo aba simaawo. Simaawo manyi kyekitegeeza? Abatagaba amukodo. Ne baga beetaaga nnyo abasajja nga kakala kaabwe ka black baba balungi. Kati kyembadde ngezaako fankihu ma taaba lakum minan nisa, muwase abo abasanyusizza mu bakyala abakutebenkeza. Waliwo omuntu gw'otunulira bw'ati nga ye ayagala mukyala ali portable, mumpulira bulungi, nga tayagala nnyo bantu bayitiridde nnyo kugenda wala nnyo. Ekyo kitegerekese bulungi baddu ba Allah. Ekyokulala kye tuteeka okumanya mu bufumbo bwe tubanga tulabye nti nkola ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne baswahaba abatusookawo, abalongoofu abatusookawo, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu hadithi emu ye kennyini yatuuka kasa n'atugamba wa atazawwaju nisaa,
nze nabbi wammwe gwe mulabako nawasa abakyala. Assalamu alaikum. Waliwo baswahaba imaani wezaalinya. Ompulira Sheikh Sulaiman wezaalinya oli n'agamba naye nze kye ngenda okukola ngenda kusiiba nga sisibulukuka. Oli naga ngenda kuyimirira ekiro kiramba nga seebaseemu. Oli n'agamba nze ngenda kubeera nga neesonyiwa abakazi. Nabbi yabagamba nze nabbi wammwe gwe mugoberera sallallahu alaihi wasallama wa atazawwaju nisa, nze mpasa abakyala. Kati mmwe baani? Nagafa man ragba an sunnati falaysa minni, omuntu yenna eyeesamba enkola yange si wa muffe. Agavubukavubuka agali eyo oba abaana abawala abali eyo, eyo enkola buli wonaagyesamba n'oggulawo omulyango omulala, enkola yali ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, omuntu eyeesamba enkola eyo taba wa muffe oba oyingidde mu bintu birala. Ekyo tukitegedde oba tetukitegedde? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ekira kyenjala tumanye ku bufumbo mu ddakiika zino ze tulina. Walamma arada ahadu sahabatihi ridwanullahi alaihim, waliwo basahaba abaavaayo ne baagala nnyo ayakhtas, yani baayagala nnyo. Mumanyi ani yali alunzeko wano embuzi oba enti? Embuzi oba ng'oyagala Sheikh Faruku egejjo gikola otya? Ensajja ennume ojja mezi brand bagiraawa. Sheikh Sulaiman okimanyi nti embuzi oba ng'oyagala esavuwala oba ente ogiraawa. Omanyi kye bayita okulaba, bakusomesa mu agriculture bakiyita castration. Ne ekigenderwa mu kulaawa hatta yaqta'u shahwatahu, baayagala nnyo okutulawo obwagazi bwabwe, kubanga buli olaawa embuzi eno oba ente n'ogiraawa, kibaita castration, okutulawo obwagazi bwayo eri ebitonde ebikyala. Kati baswahaba abamu baayagala nnyo ne bagana naye lwaki guno omulyango gw'okulaawibwa tubeere nga tutebeekera ku mateeka g'ekitiibwa Allahu subhanahu wa taala, tetuguyingira babyale nga batulaawa. Wallahi Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'abeera ng'akiziiza basahaba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yakiziizira ddala, era mu hadithi gye tumanyi obulungi, yaqulu Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, yagamba ebigambo bino wammanga, n'agamba walau adhna lahu lakhtasayna, singa obusiraamu bwali butukkiriza, singa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatukkiriza ogwo omulyango gw'okulaawibwa, twali badde tulaawibwa tukutulewo obwagazi bwaffe eri abakyala tusobole okutebenkera tusinze Allah mu butuufu bw'okumusinza, naye omulyango ogwo tebaagutukkiriza. Assalamu alaikum. Kitegeeza baaleka baguddewo omulyango gw'obufumbo, omulyango gw'obufumbo baaleka muggule. Kati waliwo sahaba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nze oluusi njagala nnyo tusome ebintu nga ffenna tuli wamu ngera tugoberera. Mumpulidde bakama bange, waliwo sahaba omu yabeera nga agenda mu maaso ga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kala hadithi ejja bweti negamba jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallama faqala, omusajja yajja mu maaso ga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'amugamba ebigambo bino wammanga. N'amugamba nsisinkanye omukyala, omukyala ono gwe nsisinkanye dhaata hasabi wa jamaali, mukyala ava mu lulyo ow'ebbeeyi, mukyala omulungi, nga bonaasanga omukyala mukulu mulungi ava mu lulyo lwa bbeeyi nga masha Allah. Ne naayongerako akagambo wa innaha la talidu, naye omukyala ono tazaala.
omukyala takola ki tazaala ekitegedde nti takola ki tazaala omusajja n'abuuza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afatazawwajuha mbere ng'omukyala oyo muwasa qaala nabbi n'amugamba la omukyala oyo tokola ki tomuwasa muleke mukole ki muleke wano tulina ekintu kye tujja mu musajja ono yakomawo maaso ga nabbi mulundi ogwokumeka gwokubiri n'amubuuza kiringa bw'onaabeeraawo ng'olina omukyala oshemererwa wenna omyereketa okanula amaaso omukazi owulira masha Allah naye nga wallahi naddayo n'amubuuza nabbi omukyala ono mberenga muwasa nabbi n'amugamba tomuwasa muleke weyakomawo omulundi ogwokusatu ogwokumeka assalamu alaikum omusajja ono yakoma omulundi ogwokusatu maaso ga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nabbi yamugamba ebigambo bino wammanga faqala yamugamba tazawwaju alwaduda alwaluda we mubanga muwasa wasa omwana omuto ng'azaala muwase abaana abato nga nte bazaala assalamu alaikum guno omulembe gwe mulala tuliko abavubuka bafuuse bazibu balinnya ennyonyi ne bava kuno ne bagenda mu nsi z'abazungu ewali ebikyalo ebizungu nga bikuliridde mu myaka nga kirina emyaka nga 8 ekiga njagala omuvubuka omulungi wallahi naava eno omwana muto nga muzzukulu mulamba nagenda natandika okwebagala jjajjaawe ya akhiri karimu oyo jjajjaawe omuntu mukulu nnyo kyetaaga omwana omuto nga naye oba omutunulidde booti masha Allah mumanyi butida seko manyi butida butida mutima gwa mbogo wotuna wano mu kifuba mutima gwa mbogo ani yayagula byiko seka faluko ogulabako ne kati waliwo abantu abavubuka kati batandise okuyingira ebintu ebitakwatagana ekyokulala ekyalimu timwasa abaana abato nga basobola okuzaala abakyala bwe bakulira bwe bati fertility rate yaabwe ekendeera mutegedde bulungi omusajja asobola okuzaala paka eri we buwunzikira bwe buti ne abakyala agenda akula bwati fertility rate ekola ki alina emyaka gyatuukako n'asala nga takyasobola kuzaala abaga wasa omwana omuto musobole okuzaala muyinjiwaze ekibinja kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyokulala nga sinava ku nsonga assalamu alaikum enetaana ngisibira abavubuka mwenna nga nte ndi serious ku yo wallahi buli kadde koolina mu buvubuka buno zaala abaana bo ogenda kutuuka akaseera nga weetaaga omwana mutule ku mmeezi emu naye muteese ng'omwana wo muto tannaba mu magezi gateesa naye naye nga mu myaka gy'obuvubuka wateeka okuzaalira wateeka okuwasa mu halaali ozaale ensi mmwe temunnategeera buzibu bugirimu waliwo akaseera akatuuka wallahi buli muntu n'akuvaamu buli muntu n'afuuka mulabewo ng'omuntu yekka gw'osobola okwesiga ku lukalu luno olw'ensi ali omu yekka ye mwana gwe wakeenkya ku makya n'ozaala era ng'abaana wo otuula nabo bwoti n'ogamba be baganda bange nga baganda bo baakuvaamu ng'omwana wo gw'osobola okwesiga n'omugamba munnaaye ekibizinesi ekyo kituulemu sisobodde genda eno gendayo omwana wo ne waba akubye ogamba oyo mwana wange ne weetaaga omwana wo otuule naye ku mmeeza mwogere ebintu ebirimu amakulu naye nga tekikyasoboka wazaala leeti assalamu alaikum abavubuka bakubira abawala amasimu n'amugamba olwo olubuto lugjeemu jama ojjamu ki kyotamanyi we kigenda kubeera mu maaso oyo omwana gw'oli okujjamu asobola okuba nga agenda gasa umma asobola okuba nga agenda gasa omugitama okusinga gwe kitaawe tukolanga ensobi eyo mu nsi ya Mukama muno omukyala nga omufunisizza olubuto oba oyinza okuba otidde nga lwa bwenzi
mumpulira bulungi n'okoze ezambi erisooka lya bwenzi si bwe kiri kati ogoberezaako ezambi erirala eryokutta subhanallah tukikolanga oli n'atuuka ne ku levo ng'avudde ku y'okumira obuweke n'atuuka n'agamba olwo luggyemu nywa amajaani akadomola k'amajaani tulugyemu ngenda kuweereza ssente ezirugjamu oba ng'oli mwana muwala nga bakuweereza ssente ezijjamu olubuto ezo ssente ziri mu chipusi n'enkoko owenzayira omwana okubanga bino ebivubuka byo oluusi tebitegeera bitagalatagala mumpira bulungi kubanga buli onajjamu abaana bano mu lubuto ogenda kutuuka ekiseera emyoyo gy'abaana bano giwaawale mu matuugo nga giwaawala mu matuugo nga onoonya omwana ku nsi tomulaba naye nga wabajjangamu buki bujja kale kiba kirungi nnyo ku lukalu luno olw'ensi baddu ba Allah okubeera nga ofubanga nnyo bwe kisoboka wallahi oleme kwenyigira mu mulyango ogufaana bwe gutyo. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yali nga agamba abavubuka okuwasa mmwe bentunuulidde olwaleero abavubuka ba ummeeno bwe yali abagamba okuwasa yagamba mu hadithi gye tumanyi obulungi ya ma'shara shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaju abange mmwe abavubuka abafunyemu obusobozi obusobola okulabirira abakyala obusobozi baali bagamba bwe buno wammanga assalamu alaikum wa rahmatullah baali bagamba abavubuka alladhina yamlikuna alqudratu maliya ng'olina obusobozi mu ssente leka kutambala tambala baana babende nga tolina ssente oli lukyolo oli ku bikomando tosobola kuwira tosobola kwambaza mukyala kubanga buwasa omukyala buvunaanyizibwa bwe okumwambaza olugoye olusooka okuva ku lugoye olusooka ku mbiri paka olusembayo okusasula rent shelter oba okumuzimbira okuliisa omukyala oyo mumpulira bulungi mmwe oteeka okubamu n'akaseete fa alhamdulillah nga mwekalya katonotono kakino kankireete bulungi tukitegeere bulungi salamu alaikum wano muntu ki oba kubatuwuliriza oba kummwe abali wano ng'olina muganda omuwala ng'olina bannyoko mulina baganda bammwe abawala musse emikono muvubuka ki gwe waali agadde okuwasa muganda wo omuwala oyo ateekwa kuba na bisaanyizo ki ekisooka oyagala nnyo omuvubuka awasa muganda wo omuwala seekasula ng'alina omulimu ate era n'akola si we kiri weetaaga omuvubuka oyo okubanga alina waasula tebamusuza buki busuza weetaaga omuvubuka oyo nga wotuuka mu luumu waasula at least alinamu ekisenge kyekyasulamu neddiiro oba kyaliza abaki abagenyi si bwe kiri weetaaga omusajja oyo nga musiraamu mu butuufu bwakuba omuki omusiraamu kati ebyo nnyini byoyagala omuvubuka oyo abeere anaawasa muganda wo nawe bibakwetaaza obeere nabyo ng'olumba amaka g'omuntu omulala salamu alaikum ebyo byennyini ssebo gwe byoyagala oli abeere nabyo agenda okuwasa muganda wo nawe beetaaga obeere nabyo ng'ogenda okulumbisa omwana omuwala mu maka amalala salamu alaikum ekyokulala kye baali bategeeza mu busobozi baali bategeeza kudratu waliwo kye bayita yani wal jasadiya amaanyi g'omubiri amaanyi g'omuki g'omubiri kino tukibagamba mu abavubuka abatuwuliriza mulekerawo okupambana pambana entalo ze mutaasobole mumpulira bulungi oyinza okuba weemanyi mu bulamu buno obwensi ng'okimanyi oliko obuzibu omuntu wabanga aliko obuzibu ate aba asumbwasumbuwa nnyo abaana abawala oli wantunuulidde salamualaikum nogamba kati ono asumbwasumbwa abaana abawala agenda bakozesa ati yahe mumpulidde bulungi kubanga ekyo kyetaagisa kubanga lwaki twogera ebigambo ebyo bwegenda ku mizikiti gyonna egiri wano mu kibuga batunda musajja nnume musitulandoddo simanya musitulandoddo musajja nnume kava magombe bali ku baana bavubuka batereeza obanga owulira oliko ekizibu leka kutandika kusumbwa baana babende mugenze kati guno omulembe gwe muliko abaana bavubuka mugenda muzijimu ne mukola obuzito ne mukola eki ne mukola ki ne mwefuula ti muli bamaanyi nnyo naye nga poteya temusobola
mukankanga abaana ab'enembu nebukwatako bwepaba tolina kyosobola tolina kati oba ng'omanyi nti olina obuzibu nga gwe omwana omulenzi leka kugula omulyango ogwo gwakusumbuwa baana bawala mubitegedde ebyo ekyokulala kye baali bategeeza salamu alaikum washahwatu fitriya bategeezaamu omuntu omusajja ateekwa okuba n'obwagazi obw'obutonde waliwo abavubuka ng'ali awo alinga kiti sekasitula nga tenikozakoza otya tabeera awodaga labi sheitaani eno labi jinni lino omwana ajja n'akola obubadibadi bonna nga galabe esheitaani eno nga amuyita sheitaani ngaeri talina kyakyukaku talina bwagazi mumpuya bulungi ng'ali awo wakutega kati obanga omanyi nti olina obuzibu mu layini eyo naye tukusaba mu bwetoowaze mukama wange togezangako olunaku lwonna okusumbuwa abaana b'abende. Salamu alaikum. Tugenda mu adhani? Okay, yazina. Yazina tujire. Tujja kulwawo nnyo inshallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Nate tujja kuddamu okubeera nga tubeera nga tutendereza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okusabira ku ekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaykum. Bane baganda bange, omulyango Shaitani bwesinza okuyitamu okumegga generation bweti y'abaana abavubuka ab'obusiraamu mulyango gwa bwenzi. Mukitegedde kye mbagamba? Generation y'abavubuka mwe bwe muti bendaba ab'obusiraamu Shaitani weesinza okumeggulira neba megga eyise nnyo mu mulyango gw'obwenzi. Yensonga lwaki tugula emiryango gino tubasomesa ku bufumba abantu bategeere ekyokukola baleke kwemamaaza. Mumpulira bulungi bakama bange, obwenzi bubi nnyo, ekintu ekisinza okwavuwaza abantu bwenzi abavubuka. Okumanya obwenzi bubi nnyo, subhanallah. Kibi nnyo omuntu okugula omulyango gw'obwenzi n'abeera ng'ogwo omulyango gwokka lyezambi lyakola. Tusharuna fi quburihim, waliwo bajja okuva mu ntaana zaabwe, yamshiru usihim. Kubanga Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu yabuuza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne paka bwe yatuuka okukaaba amaziga nga gava mu maaso ge, fabakka alaihi salam hatta ibtalatu thiyaba udumu ainaihi, paka engoye yali ayambadde zaatuuka okujjula amaziga ngava mu maaso ge. Namuga ya Mu'adh, wange gwe Mu'adh, lakad sa'altani shay'un adhim, ombuze ekibuuzo nga kizibu nnyo. Tusharuna ummati fi 12,
bajja kuzuukira okuva mu ntaana zaabwe mu bibinja 12 ne mu bibinja byeyakoonako subhanallahi malika almulku mu bibinja byeyakoonako yagamba waliwo abagenda okuva mu ntaana zaabwe tusharuna fi kuburihim munnaku ey'ekitalo yagamba tusharuna fi kuburihim waliwo abantu bagenda okuva mu ntaana zaabwe yamshi ruusihim nga batambuza emitwe gyabwe wa arujulakum fawqa ruusihim nga amagulu gaabwe gali waggulu w'emitwe gyabwe nifa yunadi almunadi min kibari rahman anaabakowoola kuda Allah subhanahu wa ta'ala ajagamba haulai alladhina kanu yadhununa thumma matu wa lam yatubu ila Allah awe mulaba bava mu ntaana zaabwe mu bifaananyi ebyo be babaali ku nsi ne bagwa mu benzi ne batuuka okufa nga tebeenenyeza mu maaso g'ekitiibwa Allah thumma matu wa lam yatubu ila Allah tulina malayika ziri 2 rakibun atid buli kyokola ekibi malayika eri ku mukono ogwa kkono ewandiika eri ku mukono buli kyokola nga kirungi malayika eri ku mukono ogwa ddyo ewandiika n'ekibi kyokoze ekigambo ekikyamu kyoyogedde malayika eri ku mukono guno ewandiika ebikyamu esooka n'erindiriza okuwandiika ng'erinda bw'okola ettawuba weenenyi oli muloogi ofunziza omwana omuwala malayika eriina nega omusajja ono agenda kwenenya mu maaso g'ekitiibwa Allah be baava mu bulamu buno obwensi nga bakoze obwenzi thumma matu wa lam yatubu ila Allah ne bafa naye nga baganye okwenenya mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala fahadha jazaa'uhum eyo adhabu Allah gyabawadde wa masiduhum ila nnar ne Allah tagenda kukoma ku ekyo agenda kufundikira basudde mu muliro jahannam kati ekigambo ekiyitibwa bwenzi kibi ogwo omulyango gwa halaali buli woguggala ogw'obufumbo ogwa haramu gweggula Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani al-Karim yali ayogera ku kigambo bwenzi yagamba wala taqrabu zina temugezanga kw'okusemberera obwenzi mumulowooza Allah tasobola kugamba temukola obwenzi yali asobola okukyogera naga temukola ki obwenzi naye yagamba wala taqrabu zina temusembereranga obwenzi kubanga Allah akimanyi ku lw'obutonde omuntu kasita asemberera obwenzi in all ways ateeka obbugwamu we wali abaana abavubuka nga musiraamu omulamuzi ddalasa n'enkufiira agiteekako naye nga bw'atuuka okuyimiriza bodaboda nga alina waalago bagenda mu kibuga alinda bodaboda okulya ekikazi gy'ayimiriza enkalu zonna taziyimiriza ayagala okulya ekikazi nga kyambadde empale taata n'omusanga n'enkufiira ng'akirimu nogani kati omusajja ono swaba bino byakola manyi birungi wala taqrabu zina temusembereranga obwenzi bw'ayingira takisi bw'ati n'ensoga takisi bw'ati anoonya watudde mukazi w'atuula kiki ekigaana okuwasa tukugambe ebigambo ki bigenda okuleetera okuwasa innahu kana fahishata wa saa sabila bane yuzambi ddene nnyo era kkubo bbi woba olikutte kati kano njagala tuddeko ku bulamu buno obwenzi. Assalamu alaikum. Ensi gye tuwangaliramu kandandike n'abaana ab'obulenzi ensi gye tuwangaliramu manyi kati bino ebintu tubyogera nga biri open bano baana mulimu abaana nga bakula bali mu masomero ne tubagamba ne tubabuusa muleme kuziba maaso kubanga tabagamba bigambo bino mujja kugwa mu nsobi mulimu adolescence stage mujja kukola ensobi ezigenda obaviirako okwejjusa obulamu bwammwe bonna ekisookera ddala omwana omulenzi kasitayi agula omulyango gw'obwenzi bw'ati ogenda kwebaka ku bakyala abakyala abo fe baatugambanga edda abakyala bookya nga tuli bato si bwe kiri bookya ne ekigendo ekyalinga mu kuziiza baana balenzi kugwa mu bwenzi ne kino njagala nkibagambe abakyala mu nsi ya Mukama muno be mulaba enjawulo waliwo abakyala nga balina ebipali kati gumwana omulenzi simanyi kyofunamu wewe bakakono niwe bakakoli niwe bakakona enkya niwe bakakoli olikuwa wankula bisiraani mu bulamu bwo ogenda genda okulanga obulamu bwo bulimu ebizibu ng'olaajana nenga gwe yawawankula ebizibu ebyo lwaki totebenkera yaahe tebenkera kyekimu n'abaana abawala gye bakoma okumwendako ogwo omulyango gw'obwenzi n'aguggulawo
buli musajja amwebakako n'amwebakako amuteekamu biki ebyo yake amuteekamu ebisiraani mu nsi ya Mukama n'omusanga omwana omuwala nga wallahi anoonya mu nsi muno anoonya okuvaayo nenga yakhiri karimu byazzaako limabega bibi kati obwenzi kintu kibi nnyo temugezangako ku lukalu luno olw'ensi okubusemberera mukitegedde bulungi bakama bange assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullah ku nsi kuno tuba tuwangaliraku ekigambo ekiyitibwa bwenzi sheitaani weesinze okuyitira ddala okubeera nga emegga omwana omusiraamu Allahu subhanahu wa ta'ala assalamu alaikum bwe yali atugamba ku bakyala ne ku basajja nga mumaze okuyingira obufumbo yagamba hunna libaasu lakum wa antum libaasu lahun yagamba abakyala abo kasitoma lw'okumuwasa aba afuuse lugoyero naawe omusajja womala okuwasa omukyala oyo aba afunye olugoye lwe nga gwe musajja gwe lugoye lwe atugamba hunna libaasu lakum wa antum libaasu lahun mwe abasajja ziri ngoye zammwe abakyala nammwe abakyala bano abasajja ngoye zammwe kati ekisookera ddala njagala mbabuuze mbagambe omugaso gw'engoye gweguliwa omugaso gw'engoye gweguliwa okuuma obwereere bwo kati gwe njagala ombulira olwaleero basobola okugamba n'osanga omuvubuka ng'ali mu myaka gy'ogwo gy'olimu ng'ali mu lujja lwe waabwe anaaba tabaako magini nga bonaagamba abaana abalenzi mwana mulenzi muto bw'ati mugende munaabe wali mu lujja nobasanga nga banaaba era omwana agenda akulaakula bw'ati atandika okugamba tebakyanaabira mu lujja wakati kangende mu kinaabiro ayagala buli ssaawa atambula abeere nga aliko olugoye olumubiseeko kati buli wowasa ng'omwana omulenzi kiri kyowasizza omwana omuwala afuuka olugoyero nga obwereere bwo n'ensaazo si buli mukyala nti ateeka obbumanya n'abasajja kwe bali ku nsi ya Mukama muno nga buli kitonde ekikyala ekimu akigamba wa oyo nga bakumanyi bw'ofaanana kitegeeza ensaazo tolina lugoye lusobola kukubikkako tolina mukyala asobola kukuuma nsaazo ezo kyekimu ne ku baana abawala abeera mu nsi muno nga yafuuka public socket nga tasobola kufuna olugoye lwe lumu bweru naga luno lwe ngenda okwegezangamu ebbanga lyonna mumpulira bulungi bakama bange assalamu alaikum ekyo mukitegedde bate tukitegedde tukitegedde bulungi ekyokulala mu hadithi eri gye nasomye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lwaki yagamba mubeere nga muwasa yatugamba ekisookera ddala fa innahu aghabbu lilbasar kijja kuyambako omwana omuvubuka okuuma amaaso ge okukakkanya amaaso buli wobeera omufumbo wano osanga abaana abavubuka babusiraamu alina n'ekirevu ataddeko enkofiira okimanyi asalira no ku salaama naye ng'atuulawo ku luguudo n'atunira ebikazi ebiyitawo nga bibigula n'omusanga akoze bw'ati nokane kati ono omusajja yeetegereza biki subhanallahi malika almulk ono yeetegereza biki ku myaka gy'aliko omala mumukoonako obukoonyi nga yasambire naga subhanallah abaana yahi bambala bubi obadde onoonya ki obadde otunula ki ekyokulala kye yatugamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ahsanu lilfarji era kijja kuyambako omwana omulenzi okuuma ensaaze kikuyambeko omwana omuwala okuuma ensaazo si buli muntu nti ateeka okukola ki okumanya salamu alaikum naye yagamba waman lam yastati omuntu yenna atannatuuka kuwasa bino mbibagambamu abavubuka abampuliza ng'omanyi tonnatuuka kuwasa fa alaihi banabankubira fa alaihi bisawm yatulamira okubeera nga tusiiba kubanga okusiiba kuno mwirimu siyamu Daawuda osiiba ennaku olwaleero n'oli olw'enkya n'osiiba ennaku enjeru n'osiiba ennaku eza sunna mumpulira bulungi bakama bange kiyambako kitya bulowira ngu oyagala kuzinga concentration
nja kukomekereza ne point eno mumpulize bulungi. Nja kugamba abaana abavubuka ab'obusiraamu abatuuliriza ensonga mugitwale nga nsonga nkulu nnyo. Mu kusoma kuno nga musoma abakyali mu masomero waliwo otuuka nga oluzinze concentration nga mwana mulenzi ali mu form 6 oli musajja mukulu nga nene obikula ekitabo booti oba oli ku university olaba bawala obikudde ekitabo kusoma olaba mbawala nga toterera wekatankira akawunga tosiiba obuuji onywa gama namba omanyi kano kapeiro kano akapeera kabeeramu ekyombo olina ekyombo kyonyweramu obuuji kitegeeza okusiiba kuno omuntu waba asiibye buli kyakulya olusi kyetuteeka mu mbuto zaffe muvaamu ekirungo ekyo kyekireeta obwagazi mu bavubuka mumpulira bulungi salamu alaikum era omuzungu ye yagamba ekigambo kiri kimu ku mwana akulaakula nga mwana mulenzi ali myaka gyammwe n'agamba bakiyita adolescence stage si bwe kiri nti stage eyo omwana omulenzi omulaba nga atandika okubuukabuuka n'obwana obuwala era bakugamba muleke akyali mu adolescence emusumbuwa ajja kutereera ng'omwana wo era abazungu okumanya babi nnyo omwana ng'akyasoma primary bamugamba kasita taata we atandika okuyingira ne maama wo bamuwa enamba ya poliisi otukubirangako bwe kasita atandika okuyingira nayingira freedom yo otukubirako era olaba omwana ng'ali mu secondary ali ku university ng'ayingiza obwana obuwala najja nabwe waka nayingiza n'omulaba nga mwana muwala atambula n'obwana obulenzi naye nga ye seba alina freedom ye ng'omwana naabo muleke akyali mu sayizi ya adolescence ng'ayonoona ng'ajeemera Allah. Ebintu ebyo si birungi n'osanga abaana abalenzi abasinga obungi nga bayingidde omuzze gwe bayita masturbation ng'alwana nnyo n'obutonde bwe. Bino mbyogera lwakuba mubavubuka mmwe ebiri era mubimanyi. Ekisooka ng'oggyeko bibagamba nti wamasiduhum ila nnaar nti omuntu afundikira ali muliro jahannam olw'obwenzi na biki ebikolebwa. Ne inna dhunuba wal maasi laha atharun kabir. Amazambi ago galina obulabe bunene nnyo eri emibiri gyammwe abaana abavubuka. Ekisooka tufsidul qalb. Amazambi biwoganywererako ag'obwenzi agokola masturbation tufsidul qalb kyono n'omutima gwo. Omutima gwo gwonooneka gutya? Ekisooka Sekaswemani ompuliriza. Ekisooka ofuuka addicted. Otuuka ekiseera ng'oyagala okuva ku masturbation okwemazisa ng'omwana omulenzi nga tokyasobola kivaako wafuuka addicted naye nga wakitandika mu bulamu buno obw'ensi ng'asaaga. Bino bye biri mu masomero gye musomera, bye biri mu mayunivasite gye muli, abaana bagenda ebweru bye babeerako. Ne tufsidul qalbu omutima gufa. Eno ensi ogenda giwangalamu otuuke n'okaddiwa ng'omuzoogo waguwa wankula oli muvubuka. Womala oguwa wankula nga tokyasobola kwesonyiwa muzoogo ne mu bukadde. Nga ne wolikeera enkya ku makya ng'owasizza mukyala ng'otuuse mulayini ewasa wallahi ng'omukyala omulekaawo n'ogenda mu masturbation. Tufsidul qalb omutima gwayonooneka gwafuuka addicted n'ofuuka ng'omuntu anywa omwenge nga tasobola guvaako. Ebyo wetabalabula ng'abaana ab'obusiraamu ani agenda obalabula kubanga netabalabula era mubikola eyo mu zidomitories ze musulamu. Ekyokulala inna dhunuba wal maasi la atharun kabir. Amazambi ago galina bulabe ekyobulala tufsidul akil kyono n'obwongo bw'omuntu. Kyogenda kukeera enkya ku makya obwongo bufe olw'amazambi ago gonywereddeko. Obwongo bugenda kufa butya? Bugenda kufa mu layini nti ekisookera ddala ogenda kutuuka owenge ng'osanga omwana omuvubuka ng'atunulira essimu ye bw'ati walaba ku omukyalo omulungi nga imagininga nti omukyalo ono agenda kuba mukazi wange ekiro. Oba toli mawumbi ddala oba toli musiru. Tufsidul aql kyono n'obwongo bw'omuntu.
ofuuse musiru otandise okutunulira ebifaananyi n'oyagala bibeere bakyala bo. Omusanga atunulidde TV naga oyo omuwala oyo andabikira bulungi n'ekiro ky'olwaliro. Kati akulabikira bulungi ekiro ky'olwaliro ki ekigenda okubaawo? Tufsidul aql, obwongo bwafa. Mubitegedde? Kati ekyo ekiro kye tuli obbagamba tukimanyi nga ffe abantu abakulu. Akasembayo ku layini eyo kyonoona obutonde bwo ng'omwana omulenzi. Ne boononekera ddala ojja kutuuka ekiseera ng'otuusizza okuwasa omukyala naye nga tokyalina ky'osobola. Naye nga weeyonoona mu buvubuka na masturbation. Kati abazungu kuma bafuuse bazibu nnyo, baatuuse ne ku layini ekwata abaana abawala. Bino tubabangula mutegeere. Ekibuga ekyo Kampala bw'ogendamu baleese ebintu babiyita bivibrator. Babiguza abaana abawala biringa bimundu ne babikyajinga. Omwana omusanga akiina mu keesi ye gyagenda nayo ku ssomero. Mbonoonefu yaahe la atharun kabir. Bino obulabe bunene nnyo, obulabe bunene nnyo bigenda okuteeka ku mubiri gwo. Era kyova olaba mu nsi muno nga tutandise okukulaakula, mwegendereze nnyo abasajja abakulu bano, bakadde baffe bakimanyi n'abantu abakulu muno bakimanyi. Osanga omusajja nga alina omukazi anyirira n'amulekawo n'omusanga ng'alina omukazi antaatanyirira gwawasizza omulala. Ne bagamba naye ono omusajja ategeera. Kati lwaki ate alese omukazi oli anyirira n'agenda n'omukyala atanyirira? Ono omukyala atanyirira alina kye yakuuma, ono anyirira ky'ataakuuma mu buvubuka. Mubitegedde bulungi? Kati ogwo omulyango bakama bange ng'abaana abalenzi n'abaana abavubuka, inna dhunuba wal maasi la atharun kabir, birina obulabe bunene nnyo eri emibiri gyaffe. Kensembyayo, salamu alaikum, kensembyayo. Nina mukwano gwange ali mu nsi ya Canada. Canada mumanyiwo? Muvubuka bamuwulirawo. Ate mu Kigombya omutandise okwogera bye tumanyi obulungi. Kati ali mu nsi ya Canada. Naye baatuuse ekiseera ne bagamba nti ffe Sekasula, baatuuse ekiseera